Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news agava ku kitebe ekya National Unity Platform jjukira olunaku olwaleero tuli mu nsonga za vetting process ey'okulaba nga ba candidates ab'enjawulo abeegwanyiza ebifeebera eby'enjawulo ku mutendera ogw'obubaka bwa parliament bali mugenda maaso n'okuba nga bavetingibwa. Tutandise ne district ey'Ewakiso ne tugenda maaso n'okuba nga tuwulira abava Kigezi sub-region n'abava mu West Nile. Kakati wulira nkuleetedde mubaka ku mubaka oba candidate ku candidate n'ebigambo bye boogedde. Mulimu aboogedde ebikankana, mulimu abasuubiza nti bw'ataakwata ekkaadi ajja kuba mwetegefu nnyo okuyimirira emabega w'oyo anaabaweereddwa kkaadi. Mulimu abamu nga bwe batuuka ku ekyo ekibuuzo bananaagirawo. Mulimu abalala boogenda okuwulira mu butambi bensobodde okuŋŋaanyaako nga bo mu njogera yaabwe balaga nti tewali candidate mulala agwanidde okuggyako bo. Njagala ogende mu comment section buluvannyuma lw'okuwulira candidate wo ongendereko mu comment section ombuulire ayogedde bulungi oba tayogedde bulungi. Mathias Walukagga olumaze omuveeti ng'aliko byayogedde ogenda biwulira. Mayanja Ibrahim oba Big Eye bamaze omuveeti ng'aliko byayogedde ogenda biwulira. Kanso George Musisi Medali Lubega Sseggona atuuse n'okugamba nti tosobola kumusuula kubanga ye yeerabanga kaputeeni. Tosobola kusuula kaputeeni naddala mu biseera nga bino. Omukulu Medali Lubega Sseggona agamba ate n'amuvuganya agambye nti obukadde 8 lwe baamukwata nabo mu mmotoka azze ate ng'alinga agenda okumulangira. Akakiiko aka EMC kakoze omulimu gwako ogw'okuveeti nga tulindiridde bivaayo era byonna ogenda kubifuna naye nga tetunafuna bivaayo era nga sinaba kubanga nkutwala ku bivaayo. Kati njagala nkuwowulire ababaka bye boogera oba ba candidates bye boogera. Nkuleetedde omu ku omu, abamu boogedde bulungi biwe essuubi, abalala ebigambo bye boogera bitiisaamu. Mulimu abalala abalaga nti bw'abanga si ye nga si yaweereddwa kkaadi alabanga abalala abatagwanidde. Kakati ate mulimu abalala nga bo bagamba bamalirivu okugenda maaso n'okuba nga basimba emabega w'oyo anaabaweereddwa kkaadi. Kakati njagala tusimbule nga sinakuwa butambi buno oba nga sinakuwa bigambo by'abano ba candidates. Kkiriza nsooke nzijewo akalango kano. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna ayagala okubaako ebizibu by'okwasaganya, alina ebintu ebikusumbuwa, oyagala kubanga osumulula emikisa gyo, oyagala genda weruwa ggwanga ebintu tebitambula, ennamba y'essimu akugamba nti yeeyo eri 0753 0753 856464. Osobola omusanga ku WhatsApp, osobola omukuba direct, ate osobola n'okugenda enjeru oluguudo olugenda ejjinja n'obanga omusisinkana. Kakati wulira ntandise n'omukulu amanyidwa nga Mathias Walukagga. Wuliriza ebigambo by'engono yeegwanyiza ekifo eky'omubaka mu parliament akiikirira Busiro East era ayagala kujjayo omukulu amanyidwa nga Medali Lubega Sseggona. Walukagga oluvannyuma lw'okumuveetinga bw'ati bw'ayogedde. Ekituufu kiri nti nasomye ebintu nga 300 oba 4 mbadde seebaka ebigere bisula mu mazzi naye nti Katonda anyambye nasomye ebingi kuzeeko nga kimu ebyanya general knowledge. Ojjana nga toli update eri tojja kuyita. Olina kubeera nga oli knowledgeable ng'omanyi olina updates ezivudde Rwanda, Kenya, America, biki nga constitution ogimanyi articles ezimu nga mbisi osobola okukola ki okuzinnyonnyola. So awempitidde engeri yenkola BAPA Bachelor of Public Administration and Management St. Lawrence University ate nsomye government and African politics. Kati enzo nzize nga ndi oyo Walukagga bw'atyo bw'ayogedde. Yeegwanyiza ekifo eky'omubaka akiikirira Busiro East, abantu b'Ekyengera, abantu b'e Nabbingo, Namagoma n'ebitundu ebirala byonna, Bulenga, Buloba n'ebirala. Mathias Walukagga ayogedde ati agenda mu comment section. Kakati wuliriza omukulu Medali Lubega Sseggona nga ye incumbent mu kifo kino. Wulira bw'agambye. Sseggona agamba tosobola kusuula kaputeeni. Bw'osuula kaputeeni tiimu obanga ayagala egwe. Kakati Sseggona ye alinga ategeeza nti bw'aba si ye yaweereddwa kkaadi abalala balabika tebagwanidde. Bajjagamba nzibidde bato bange bendese ebibuuzo naye nga ebibuuzo babibuuzizza nina okukkiriza nti ekisa kya Katonda kibaddewo era tubizzeemu. So mbeebaza okumbuuza ebibuuzo. Waliwo ekibuuzo kye twebuuza nti kkaadi baba balina gwe bagiwadde oba naye nga bagimumye ne bagikuwa waddemba okubanga nayafaayo n'abeera nga akwesimbako mugongo banaawe olibedde okubeera nga badde mbagambye bajje bampagire kubanga teri agenda mu pulaani B nga alina E. Basabye bajje bampagire. Nali mbasabye okutambuuza bibuuzo byetoloolera Kabenje. Omanyi muze mutunyoomoola nnyo ng'ekibiina mugamba nti era ekibiina kyaffe tekyagala bya muwendo.
byonna byemutusiiza tubigumidde okumala ebbanga kati njagala kugumya twalowooza nti ekibiina kyaffe tekyagala bya muwendo ekibiina kya NU kirina plan waliwo oluko lw'okubba akalulu nga we bagenda batayiriza ne mujja n'ekigambo protest board muli beteefuteefuti okkalonda okakuuma okabala n'okalangirira akati strategies zetukanyizaako nzikubuulira ozongereyo twetegese tegeera miramwa kalonda kakuuma kabanja ali ebeebuuza nti oba oliawo mu palamenti kyokyerabiddeyo nti ebbanga lino tebiweddeeyo byoyagala okumaliriza omuntu bwakubuuzanga ekibuuzo mu mbuuzo ennafu tomuddangamu naye olw'okubanga neetaaga okuyigiriza ensi eno tukyetaaga okukola amateeka kubanga buvunanyizibwa bwa palamenti mu constitution era article y'ensanvu tebannaba kugikyusaamu okujjawo kyakukola amateeka mu palamenti naddala mu kiseera kino nga tuwunzika omukadde ng'ate ayonoonya bingi byetaaga okutereeza byetaaga omuntu abimanyira abitegeera ekisa kya Katonda kibadde kikyambaddeko nga nkyabitegeera ekisa kya Katonda kibadde kikyali ku Uganda nti ababitegeera tukyaliwo tewaliwo omuntu afulumya kapiteeni mu kisaawe ng'ate asambisa abiri gombe ne gateeba okuggyako omuntu oyo ng'aliko ebyewaabwe obanga omuntu oyo mubi ayagala kusuula ttiimu so njagala kukugumya nti omulimu gw'okutereeza Uganda nga tumaze okusuula omukadde gwetaagamu obumanyirivu abakajanja ababuuza weerabiddeyo ki njagala kubasaase kubanga kiki kyennyinza okwerabira nze ateera omukulu Medard Lubega Sseggona bw'atyo bw'ategeezezza bannamawulire ebigambo bye nkakasa ng'obiwulidde bulungi nnyo kakati ate nkyakuleetera nkugambye nkuleetedde omu ku omu candidate ku candidate njagala ogende mu comment section ombuulire candidate wo ebigambo byayogedde bikuzaamu amaanyi oba yandiba ng'agenda kwesimbawo nga independent oba oliawo nga tajja kukkiririzana mu ebyo bino ababivuddeyo kakati nga tukyali mu constituency y'emu bamaze okuveetinga omukulu amanyiddwa nga Emmanuel Magoola ono mu kalulu akawedde yali independent yesimbawo nga independent era ye yakwata ekyokubiri ngadde emabega wa Sseggona bamaze omuveetinga n'abaako byayogera wano era yina ebibuuzo byataddewaawo alina n'ebigambo ebyo byayogedde ng'alinga alumba Medard Lubega Sseggona bwe bamubuuziza kuwaluka in fact bamubuuziza kuwalukagga wabula agambye nti ate yiwalukagga kibulamu nnyo addeyo yeetereeze bw'atuuse ku Sseggona n'ategeeza nti ate Sseggona ye alina okujja nannyonnyola emyaka gy'abaddeyo akoze eki ekyokubiri bamukwata n'obukadde 8 bulabula simanyi oba bibadde byetaagisa naye omukulu bw'ati bw'agambye Emmanuel Magoola Matovu omubaka wa Buso East Constituency addako tuli wano ku kitebe nga tuzze okutuveetinga veetinga eyange ewedde era kyendowooza njiise era mu kuyita mu veetinga eno kitegeeza nti nze mubaka wa Busiro ku kaadi ya National Unity Platform addako ne bannange 2-3 babaddeyo naye bombi bwe mbatunuulidde nga buli omu alina ebizibu bye bwe njogera ku incumbent naye abaddeyo wano era ndowooza ebibuuzo bye bamubuuzizza simanyi bye bamubuuza naye ndowooza ekisooka bayinza okuba bamubuuzizza emyaka 15 gy'omaze mu palamenti pate yaffe eno ya NUP ogikoledde ki ekyokubiri mbaka wa palamenti oyo abaddeyo Medard Sseggona emabegako eyo ndowooza omwaka gumu n'ekitundu bamubbako miliyoni 8 mu motoka ye part of biliyoni 2 zirina muki mu motoka kyendowooza abakakiiko bayinza okuba bamubuuzizza miliyoni 8 ze bakubbako mu motoka zaali zaani zaali zigenda kukola ki oyo sijja kumalirako biseera naye nina ne mukwano gwange omuyimbi walukagga oyo sijja kumwogerako naye ndowooza asooka agende yeetereeze ino emyaka 5-10 bagiwe Magoola akiikire abantu ba Buso East yeka yalina obuki obusobozi Honorable ozaako ekisolubanyuma kwa nti vetting ewedde vetting nga bwewedde nze nzizeeyo mu balonzi bange abantu bange aba Buso East Constituency kubagamba nti kaadi nkola ki girina era kubagamba nti beeteekereteekere nomination n'akalulu ka generation akatutwala mu parliament baba otulonde vetting
Yes, oyo naye yeegwanyiza ekifo eky'omubaka agenda okukiikirira constituency emanyiddwa nga Busiro East ewali omubaka amanyiddwa nga Medadi Lubega Seggona. Kakati awo wetuvuddewo tugenzeeko mu balala era abanominatingiddwa obumu ku butambi bwensobodde okufuna nkugambye bwe nkuleetedde mpuliriza bulungi. Bano bava kunominatingibwa boogeddeko eri bannamawulire, abamu boogedde nga mu njogera yaabwe balaga bali wiiringi nnyo okukkiririzamu ebyo binaavaayo. Abalala bwe batuuka ku ekyo ekibuuzo balina engeri gye beebuzaabuzaamu era nannyonnyola ebitakwatagana. Kakati Honorable Mwadanku Nnyingi ono nakugambye nti ye ku kifo ekyo alabika nga kaadi ye emikisa giri waggulu okuba nga agenda kugifuna, kubanga abantu oba oliawo abaavaayo okujja omuvuganya nga banafu nnyo, amaanyi geewunzise nnyo, oba oliawo nga n'okubaawo tebajja kubaawo newankubadde naye ava kumunominating era bw'ati bwayogeddeko ne bannamawulire oluvannyuma lw'okumuveetinga. Mwadanku Nnyingi constituency gyakiikirira ye yali ekiikirirwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ya Kyaddondo East, era newankubadde tukimanyi bulungi nnyo nti oba oliawo His Excellency bye yakola mu myaka emitono nnyo gye yamala mu Parliament Muwada ayinza okuba tabituukiriza, naye at least ate naye byakoze oba oliawo bikira ku byababaka abamu naddala basangibwa mu bitundu ebyawakiso. Wulira bwagambye nga Mwadanku Nnyingi era nzize ne ansa ez'enjawulo ekisooka nzikiriza mu kibiina kya National Unity Platform. Ssemateeka agamba buli kisanja kiba kya myaka 5 bwe giggwako mwesimbawo buto, nenze nzikiriza mu kibiina ekya National Unity Platform n'emiramwa gyakyo, era bwe kyalanga abaagala okukwatira bendera ekibiina kino nange nze omu kubajja n'ensaba okukwatira ekibiina kino bendera okugenda mu maaso 2026 n'okudda mu maaso, kubanga ffe tukikozesanga front ey'okutwala mu maaso olutabaalo. Saagala bakwekanzize ne ansa nnyingi, ebibuuzo bye banambuuza bye banamanya bye banawandiika ansa pozi budde bwe bunatusalako nenziza okubannyonnyola lwaki nze asaanidde. Kakati ate nga obudde ku ekyo emyaka ena gye mpiseemu ekisooka nina obuyigirivu obumala ndi pulida mutendeke, ate ebiwandiiko nzera bingi kubanga byo nasomera ddala, naye ekyo kisadde wali wabbali. Obuweereza bwe nafunyeeko obw'emyaka 5 egisoose wansi wa NUP, ekisooka nasikira constituency y'e Kyaddondo nga ngisikira okuva ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Omukulu ne byali ategese byonna Yes, ebibadde ebigambo ebya Honorable Mwadanku Nnyingi ng'amaze okubeera nga nominatingibwa. Mwadanku Nnyingi akiikirira abantu ba Kyaddondo East yaliyo ate era nga mu Parliament akolanga shadow minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga, Minister of Foreign Affairs. Tuyina Mayanja Ibrahim abangi gwe mmanyi nga Big Eye bamaze omunominatinga, ayagala kifo kya Nansana municipality era nga kaadi bagivuganyako okusinga ne Zambali Bulasio Mukasa. Erinnya lyange nze Mayanja Ibrahim Big Eye era nga nze omu ku beesimbyewo okuba omubaka ow'e Nansana municipality. Ndi wano okuba nti nveetingibwa olunaku lwa leero, neetegese bulungi era nnize bulinzi kuba nti nziramu ebibuuzo ebyo ebigenda okumbuuzibwa. Honorable Chandiga, the aspiring member of Parliament, and we are counting that's the bannange mwena mbalamusizaako eyo. Erinnya lyange nze Mayanja Ibrahim Big Eye, omu ku beesimbyewo okuvuganya ku bubaka bwa Nansana municipality. Olunaku lwa leero tuli ku kitebe waneeno e Kavule, ntuuse olunaku lwa vetting, neetegese bulungi okuba nti nno ngenda kulembera abantu b'e Nansana mu protest vote gye tugendamu. So ebibuuzo ndi ready okuba nti mbiddamu, ate okulaba nti nkwasiba flag yaffe okuba nti nze omubaka agenda okuvuganya mu Nansana municipality. Neyanziza neyanzeege. Yes, oyo ye Saabayimbi Big Eye oba Mayanja Ibrahim nga naye yeegwanyiza ekifo eky'omubaka mu Parliament agenda okukiikirira abantu ba Nansana municipality. Ebisigadde tefumanyi biki binaavaayo, ojja kubiwulira. Kakati ne tugendako saidi z'e Busiro, omukulu amanyiddwa nga Ssemaganda Ronald. Ono nno mumujjukira, omusajja ono nno si mutono era kaadi eyo nayo egenda kubaako kalumanywera. Omukulu ono agamba ayagala kaadi eyo. Ano nno we wali ne Sadamaani Makebe oba Kiyingi Sadaati nga naye kaadi gy'ayagala. Omukulu bw'ati bw'agambye bwe bamaze okuba nga bamunominatinga. Nda wano ffenna tukolera omuguwa erinnya Ssemaganda Ronald avudde Kakiri Busiro North. Saba kakati nakava mu vetting y'ekibiina kyaffe kya National Unity Platform era ndi musanyufu nnyo nti ebibuuzo byonna nga ebimbuuziddwa ekyamazima mbyanukudde bulungi ate mu butuufu bwabyo, naye ekyo si kikulu nnyo. Obubaka bwanyina eri bannayuganda nti ensonga enkulu yakuggyako Mwai Museveni, era sagala bannayuganda banafuye struggle
tutunulire nga mu vetting process eteekateeka abantu okufuna ebifo abamu kuffe tetulowooza eri eggwanga n'ebyobufuzi kisuuka okuteekateeka okufuna ebifo ng'obubaka bwa paalamenti era nkoseza omukisa guno ogumpereddwa ne bakama bange ensonga zonna nti wakati mu kutusunsula okufuna abantu abalungi nga Ssemaganda tulina okwongera okutambuza enjiri eya protest vote enjiri ey'okulonda akalulu kano n'obuvumu bw'okwekalakaasa n'okulaba nga batulangirira mu mbeera zonna era bakama bange mbaŋambye nti wakati mu kumaliriza vetting eno banzikirize nsigale ku ground ng'abantu basomesa embeera y'okalonda mu bungi ey'okakuuma n'embeera ey'okabanja so bannabusiro ne bannayuganda bonna bawa amawulire amalungi nti ekirabo eky'omununuzi wa busiro Ronald Ssemaganda kitandise butandisi olunaku olwaleero n'ensonga z'okununula eggwanga tuli bakwongera kuzibeerako kulaba nga twanakyemalira ekyamazima nkaguddeyo. Candidate amanyiddwa nga Ssemaganda Ronald bw'atyo naye bw'ayogedde eri bannamawulire. Tuyina George Musisi ono namukugambye ye yeegwanyiza ekifo ekya Kira municipality ayagala kusiga okulula Ssemujju Nganda ku myaka emiyitirivu gy'amaze mu kifo kino ate nga George Musisi y'omu ku bannamateeka ab'amaanyi ennyo mu kibiina ekya National Unity Platform era nkakasa nga George Musisi emikisa gye giri waggulu okubeera ng'agenda kukwata kadi newankubadde nga waliwo munne amanyiddwa nga Kira Yanga nti naye omusajja w'amaanyi naye ate George Musisi njagala owulirize by'ayogedde naye ku lunaku lwe lumu. George Musisi nga ngenda ku wano na kusekana akakiiko k'ebyokulonda nga nasaba ekibiina kippe kaadi osobola okukiikirira bannakira municipality parliament mu kalulu kano ketugenda maka protest vote. Nsuubira nti bwe tunaaviira mu kakiiko kano era bwe kanamala okusunsula byonna nja kuba nga nsobola butereevu weebwa obwesibi obw'ekibiina bwekikwata ekibiina bendera nga tugenda mu kalulu ketugendamu. Akalulu kano obutafaananako nga bwe tubadde tujja bulijjo kyamazima nti olwaleero olaba nti tuli mu lutalo lwa kununula ggwanga lyaffe lwakweddiza maanyi agabagibwako ag'abantu era nga tulowooza nti kyetuyita protest vote wadde nga tulambulula mu bumpi nti kanoonye kalonde kakuume naye amakulu amaikusifu amakulu gakugamba nti abantu baveeyo balonde mu buli mbeera. Twalaba ekyaliwo ekawepen omwaka ne kandidate waffe yakwatibwa yakamako nomination ng'ekigendererwa bagala tunafuya kugamba nti bwe banaakwata ono ebyakalulu biveeko kyawedde dda naye ensonga enkulu yagamba abantu baffe nti amaanyi gali mu mmwe ng'otunulira ne Kira municipality yennyininyini abantu abalonda omulundi guli tebawera na 5 ku 10 kwaba bali ku register naye tugamba nnyo abantu wadde batugamba nti manyi akalulu ate oli akategeka ate biki mwe muveeyo mukakube mu bungi mukalonde mu bungi babuleko ekyokwekwasa oba ekyokukuuma kibeere kirala naye nga mwe muzze ne mulonda kubanga ate we mutalonda muba muwa oli nakyemalira enkizo. Tuyenza nnyo bamuyita council George Musisi yeegwanyiza Kyakira municipality. Oyo candidate amanyiddwa nga council George Musisi ekifo ky'ayagala kyekya Kira municipality era mu kifo ekyo takiriimu yekka mulimu omukulu amanyiddwa nga Kira Yanga omusajja ono ayagala kadi ya NUP era naye azze olunaku olwaleero ne bamuveetinga bw'amaze okuveetingibwa naye bw'ati bw'agambye. Dobozi kwangu Jimmy bannakira gwe bakazaako Kira Yanga tuze wano mu vetting process eya ekibiina nga bwe kyateekateeka bannawakiso leero batuyise era ndi ready neetegese kuvetingibwa era ndi ready okumakinga sure nti bonna mbasinga so bannakira munsabire ekintu tukirina. Ensonga ya protest vote bannakira oginyekeza wagitegedde bulungi? Ensonga ya protest vote bannakira bino bitambula naye ensonga enkulu ye polling day bamala okutulonda mubeereewo bwemumala okubeerawo bakabale bamala okukabala mukakuumi era mweweeyo tebabakangakanga mwetule temuvaawo mubeere omuprotecti akalulu ka Kyagulanyi n'akab'MP bamwe. Honorable Kira Yanga process etegekeddwa abeegwanyiza ebifo bya parliament tebali mu kuyitamu
muli owulira nti ogenda giyitamu muli owulira nti osobola ogiyitamu oba muli owulira nti ogenda giyitamu kyenjagala okubagumya ekira ndowooza nina 59% ku ground work era neeno kanzijeyo oba ziyo 5 oba 10 oba 20 oba 40 zonna zenjijayo nze mupi wakira ddako buli omu n'omwana omuto ekira akimanyi so process etambulenga bwe baagala naye ku ground twakimaze toyenza yes kakati omwami oyo yavuganya ne omukulu amanyiddwa nga Kanso George Musisi bakyali nno bangi abalala kamba kwongere obawulire bulungi nnyo bano bonna bamaze okuba nga baveetingibwa beegwanyiza kadi ekibiina kya NUP bonna bannakibiina kya NUP abamu mu bigambo bye boogera balaga bamalirivu okulinda ekinaava mu kakiiko era bayimirire emabega waabwe singa banaba tebaweereddwa kadi naye ate waliwo abawuliddwako nga bo munnange ebigambo byabwe birumiramuko obutambi obulala bukyaliwo abava okuveetingibwa na bano bawulirize abava Nansana municipality abavayo Wakiso ninawo wano n'omubaka omukyala akiikira Wakiso district naye bamaze omunominatinga sooka owulirize nzije mbere nga nkwongerayo. Stephen Kawesha emmanya gange era nga nze eyesimbyewo ku kifo ky'obwa member of parliament municipal e Nansana. Kyamazima Stephen Kawesha sinze neetumye okujjana mu fete wabula Nansana municipality omuli division ez'Ennyagombe division Musukuma division Nabweru division ne Nansana division be bansindise okujja mu fete era abantu bange mwenamba kakasa fete ngenda giwangula nga bwe nawangudde crown era bwe ngenda okuwangula fete era nzikiriza ne Mukama Katonda ali ku luuyi lwange. Stephen Kawesha ku nsonga ya protest vote ndi wamu n'ensonga eyo era nga mbakakasa abantu bange mbasaba nammwe mubeere nga mutambula wamu nayo tugenda kwetaba mu kalulu tugenda kunoonya akalulu bwe tumala okunoonya akalulu tugenda kukalonda bwe tumala okukalonda tugenda kukakuuma bwe tumala okukakuuma tusinga wanabeera mbeerayo katataganya tuteekeddwa okukabanja pulezidenti wa bisekisonju batisakulanyisengamu ateekeddwa otuula mu ntebe nga pulezidenti adamu komanda Engineer Stephen Kawesha okumandinga mu Nansana natanansana Engineer Stephen Kawesha. Okay, muterevu mukotukoli olwaliwo nvudde mu vetting era nvuddeyo nze nsuubira nti ne bannange bonna bakyalina okugenda mu vetting bamanye nti nno bacommissioners bakubuuza ku ebyo ebiba nga bisaanidde okulabira ddala ng'ekibiina kyaffe kijjayo oyo asaanidde okukikiikirira mu paliamenti era nsuubira nti bannayuganda bangi bagenda kulanga akakiiko kaffe kaleetedde ddala munnayuganda oba munda Wakiso asaanidde okutwala mu maaso ensonga za NUP mu paliamenti ya Uganda. N'olwekyo njiise bulungi tewali na mutawaana era tuvuddeyo. Nedda bannange ate temugenda kumbuuza details z'akakiiko munda mbagambye tuvuddeyo era tubitambudde bulungi tebadde na mutawaana. Ekifo kino kyoliko kyovuganyako era kyokyaliko kiriko abantu bangi abatumulinga mwenda tuli abantu okusinziira ku bwe twalitambula tutambula abantu 5 naye olwaleero tulabye n'omukaaga waali naye byonna buli munna Wakiso ate twandibadde tuyingira ne miliyoni ate olaba abajjeyo obwa president bajjeyo abantu 2 n'olwekyo kiba kya buntu buli omu okulaba nga yeegwanyiza naye ate kyemmanyi bannayuganda ne bannawakiso kubanga nkaaga buli 10 ziva mu field ne bannawakiso balaba dda ani asingako ku munne ekyo kyo tukirekera akakiiko ne katunuulira biki bye kajje mu field na buli kimu asaanidde era akakiiko kaffe tetumanyi nti kakola omulimu gwako nga bannayuganda bwe balaba nga ekintu kitambula mu maaso nti NUP egenda mu maaso. Kyakizo ki kyolaba kyolina kyosinga ku baana abalala bavuganya ku kabinet? Enjawulo gye nnina nti nno wakiri mpiseeko mu madaala ag'enjawulo nga noonya oba MP buno naye ate si bye nali noonya nze ni mu bukuweereza mpeerezaako nga sipiika Wakira mpaddeko deputy mayor Wakira municipality era mu kisanja ekiwedde nga sinagenda wa MP mbadde vice chairperson wa district ya Wakiso nene kaakati ssaawa eno nze omani MP wa Wakiso district kati naye ekyo nakyo nkulu nti nze nkambi ate nga bannawakiso balaba nkola nze omulimu gwe mbasaba bannawakiso gwakubateeseza ensonga nnyingi zitutte mu paliamenti ya Uganda nze mbasaba bannayuganda tubeere bagumu kubanga tukola ebyo bye twabasaba tubakolere. Ogenza kubanga ndi looya amateeka nga manyi era nja kugategeera nja kuga interpretinga nja kumakinga sure
nti amateeka gabeera kuba amateeka ge gakolebwa bantu era galina okubanga gayamba abantu so si kubanga abagakoze ffe tuganyirwamu. bw'otunulira etteeka ng'erya UPDF Amendment Act eryajja mu Parliament, so etteeka eryo lyajja okuteeka wansi Munnayuganda okuzzaayo abantu baffe aba bulijjo mu makomera gano ge tuyita ga kangaroo courts aga court martial. So ebiteekateeka ng'ebyo bijja mu Parliament binitiatingibwa government, so ngaffe ababaka tulina okufightinga very hard okulaba nga tubirwanyisa tulabe nga tebiyitawo. So naye nga mukyo kwetaaga obukulembeze obumalirivu obwetegefu okubanga tuweereza bannawakiso. Bannawakiso Nanteza Juliet mama kiteezi wendi nnyo era nja kukola nnyo n'okusingayo mbadde mumanyi. Mwebale nnyo mwebale biganda. Tubuulireko Kasembayo, olowooza lwaki ggwe mubaka erinnya Namutyaba Silivia nga ndi omu ku beesoboddeyo okukiikirira abakyala mu Paalamenti y'e12 nga nkutte flag ya National Unity Platform. So olunaku olwaleero ekibiina kyaffe kitandise okusunsulamu oba okwekenneenya ababaka abagenda okukwatira flaga mu kalulu ke tugenda mu 2026. Tutandise n'akanyomero akasooka nga keke ebibuuzo era ke tulimu olunaku olwaleero kya mukisa mulungi nze mmaze okukavaamu naye kyenabadde nsuubira si kyekibaddeyo nazze nga ng'omuntu yenna kuba ndi mukyala musomesa muli obeera oba okugenda okuddamu ekibuuzo totalina ku idea obeeramu ak'obuntu n'ogamba ewo bagenda kumbuuza ki n'ekinewunyisiza okutuukayo nga bye nabadde nsuubira si bwe kiri ebintu nga byangu bya bulijjo kasita obeera ng'oli wa National Unity Platform emisana n'ekiro values z'ekibiina nzimanyi values z'ekibiina ozitambulirako ideology y'ekibiina okimanyi omulamu ogutegeera kati ebibuuzo bibadde nno bibadde birireetinga nnyo ku kiki kye tukkiririzaamu nga National Unity Platform. So munjogere ennyangu Katonda wanaabanga ye mubezi wange wano nsuubira okuwutawo katugenda mu phase 2 eya ground bagende basesinge ground balabe omuvubuka gwe mwagala abakulemberemu mwagalani. So naye wano tumaliriza obulungi wabadde walungi nnyo kuleveyo kachallenge kikofunyemu awo tekyali badde nga kusoomooza naye nfunyewo lesoni. Kirungi nnyo tubeera nga abakulembeze okubeera nga tulina tunoonya knowledge okusukka ku biki bye tumanyi na kusukka ku biki bye tutegeera. Omukulembeze olina okubeera ng'oli versatile oba kuteeka Kidamu tetulina candidate wa independent gwe tugenda basindikira ffe nga NUP. Buli candidate gwe tunasindika agenda kujja n'akabonero ate nga akabonero ako ye manvuuli. Njagala obbasaba mwenna abalina flag yaffe akakiiko kaffe twaka briefinga netukagamba tetwagala mukulembeze n'omu ainfluencinge oba akyamye process yammwe. So manyi nga bwe mbadde wano mulimu ab'omukwano n'abatali ba mukwano. Obadde olina ne b'otambula nabo naye ono yafunye tiketi ono tiyafunye tiketi. Njagala okubajjukiza nti buli kansala na buli meeya bano boolabye wano eyo ye gaali yo eyo ye ttiimu yo. You are each other's keeper, you are each other's support. Mba mukwataganye ne mulumba mwenna mujja kuwangula mwenna. Kiri gye muli okuwangula mwenna ng'abantu abategeera oba okugwa mwenna ng'abasirusiru. Be each other's support. Buli omu asupportinge munne. Bino tebyalimu nti mukwano gwa gundi. Tulina abantu abatusanyusa. Nyina mikwano gyange mingi be baawangula. Ate nyina abatali bakyali bange nnyo naye nga bawangudde. Katubeera wano boza kati Julius Katongole kawangudde kati naye nga kawangudde. Bwe kati manya ku Julius Katongole sebo nsonyiwa mbadde manyi toliwe. So you don't have to be friends. Akakiiko kaffe twakawa terms of reference.
temugoberera kino era ne bagoberera ekyo era abantu ne batuwa ekyo tugende n'ekyo basebo ne bannyabo tukiikirire abantu kuba tetukiikirira ffe bye twagala tukiikirira ebyo abantu bye baagala. So mbasaba buli omu awagire munne, bamayors muwagire bakansalazi abo bonna, ne bwoba oyagala bonna si bebaze bakansalazi muwagire abakulembeze bammwe bamayors, ate muwagire ne bakansala bannammwe. Eyo ye family, tuli NUP family, tutambulenga family, tuwangulenga family, basebo ne bannyabo. Njagala okubasaba okwewala ekintu kye bayita obusosoze. Eyo ebadde tuuli kibadde kyakulwanyisa kya Nakyemalira nga Bannakyemalira bonna bwe bakola, asala amagezi okubaawula ki ekibaawula. Bano baawula nkula, bano baawula buyigirize, bano baawula byanyingiza, baawula ddiini oba baawula ggwanga. Omuganda agamba empogola weeyasiza wegisusiza, temubakkiriza tususa. Ffe tuba tubasusa ate tubasuse bulungi nnyo. Enjawulo gye mulaba mu ffe bwe bulungi bwaffe. Our differences are our beauty, that's our uniqueness. So temukkiriza muntu yenna baawula, okubaawula mu mawanga. Ono muganda, ono si muganda, ono munyankole, ono si munyankole, ono muteezi, ono mukyoli. Tebikola. Nga National Unity Platform tulina eyo yu eri mu makati etegeeza unity, obumu. Era ng'obumu gemaanyi gaffe basebo ne bannyabo. Ekyo kye kitwa identifyinga eddiini yaffe enkulu n'eggwanga lyaffe enkulu yenkyukakyuka okwenunula eddembe g'emazima, amazima kagabagatte basebo ne bannyabo. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga.